abatamanyi byabuziba bya Setaani abatamanyi byabuziba bya Setaani nti ne bino Setaani nabyayogereramu nga bwe boogera sibateekako mmwe mu kugumula kuba bo abantu kati we are in a generation soda nga abantu bino byenjogera tebabitwalya nyonyo they don't give it time nga teba era wange bisuro what is it by the way what does it mean so, that's nothing era bamwe agenda kugamba no that one is useless kati kankubulire bino ebintu bibiri statement bibiri zina mbyawandiikibwa so n'okuleta proof alone bwe yali nga afa Katonda yamwambula ekyambalo kye Setaani bwe yali asuulibwa bamusula na byonna tebalina kye baamujja balina n'okumwongera baamukuba yakoba na kimu kyakusatu kuba malayika olaba amaanyi gaalina so tomunyoma waliwo ekiri right hand eno si right hand kikusula wano kino wano oba odinga kyokuba omwoyo gwaita the spirit of salanya kati ffe twakula soda naye nga tukuliziddwa lubaale twakula ne gundi muno irizi kati waliwo emyoyo egikiraiminga nti abo bange ebyo byebyoga nti era baidawo abazisibaga bwogimujja majja kufa kati waliwo spirits ezikiraiminga kama oyo mwana waffe fa baamukuza onfuna fa baamukuza kati bw'ofuna nga bino ebisulo okubanga nnyo ejjembe lya Namuzinda esa disunit ejjembe lya Namuzinda esa disunit ne n'olumbaganako ne diamonds eziclaiminga nti zezakukuza ezigandi zikulinako obwannannyini ownership egwe baawambira awo ebu video bwalinga nnyo ku TikTok nga butrendinga nnyo naye akugamba ekyamujjako beeri nti omukazi yagera n'alipika bw'ati bagapika bati yagera n'alipika bw'ati kati bwe yalipika bw'ati n'ateekayo nga kantu kalinga ka Soviet kakagunde nga mulimu caliform nenga kantu kalinga nenga tayiika kati nga akakwadde mu kaleega kano bwe yaleta bw'ati olumwa ayonke caliform n'amuwa ng'agenda okwezontosa ekyamuyamba yali anywedde walagi California wala jitebaka nedda sewo takuba bulungi abenzi bwowulira kino bineno bino biranga bwenzi kino kiranga bwenzi era okuba nnyo omwoyo gwa Nabuzaana ageza okuleeta obwenzi Export TV to the world. Kankwanjulire Cambridge Junior School esangibwa Matugga Kito bano beesowoddeyo okubangula omwana ow'omulembe guno omwana agenda okufuluma ng'alina obukugu obulala bungi omuli okukozesa ebyuma bikalimagezi oba kompyuta okuwuga okuyimba n'okukuba ebivuga byonna ate nga ne co-curricular activities tetuzisudde muguluka buli nzikiriza y'omwana essibwako essiira tulina dde ne boarding buli ekikozesebwa ku ssomero omwana akisangako abasomesa baffe batendeke tusobola okulabirira omwana wo okumala ebbanga lyonna ne bwe guba mwaka mulamba kusa n'eddekeya eri abannassale. Cambridge Junior School esangibwa Matugga Kito kilomita emu okuva ku Bombo Road. Okumanya ebisingawo kubira administrator ku 0773 011412 oba kubira director ku 0752 52 Cambridge Junior School, a well for knowledge. Nkwebaza gwe wenna alaba expo omulimu okola gwa Tendo ya subscribinga gwasinga atanaba please subscribing embeere tambule bulungi onako lwaleero enaku z'omwezi ziri 3 omwezi gwa mukaaga gwe tukoze story eno ngenda kusaba ogisharing ne munoji muwe omwaka 2025 waliwo mikwano gyaffe aba God Heals Herbal Medicine abo mbakuzigirira ng'entakera enamba yaabwe ebeerawo wansi awo 0706064923 osobola bakubirako ku nsonga z'obulwadde endwadde nga zikusumbye ebbanga ddene omuli syphilis, PID, allergies, brain tumor, fibroids, low sperm count, asthma, sinuses, ulcer n'endwadde ndankuyanja
obakubirako munnange ne bakutuusako eddagala lyabwe awo wennyini wooli n'osobola okulaba ng'otaasa obulamu kugambye bali ku 0706 Musumba Yesu yebaze. Amen. Nsanyuse nate okubanga tuzzeemu sisinkana. Amen. Kuli Kayina Mugongo. Ndeka baffe nsanyuse okubaako nga ndi wano. Ndi musanyufu nti olwali nalwo tuluzeeko Mukama agulumizibwe. Simanya abatugoberya mwenna mbatumiddeko banaye sijja kwawula omu ku omu. Bangi mu nsi ez'enjawulo banaye mwebali kwagala Expo, mwebali kunjagala. Mulikinge video zaffe, musubscribinge, musharinge. Yes. Kubanga olaba nayo soda waliwo omukyala kamutumireko ne special we natukunda blessing. Ono asharinga yagala musumaze engeri kati bwe mbulyamu enjiri. Video zanga zitambuza. Zitambuza. Ali eyo bwe tumutumiddeko nnyo. So Mukama agulumizibwe. So nze Musumba Sekitoleko Peter Nvide Lugala sangibwa ku 0756129698 0756129698. Weewaawo. Topiki y'olwaleero ngenda kusaba kuba bintu bingi by'ogenda oyiga bingi nnyo ate ng'obadde oba oli awo ng'obimanyi naye nga tobifaako oba nga tobimanyi na kubimanya. So kalira myomyula kadata earphone teka kaliro kwano gwange ali mu kiyumba. Mbagala nnyo bamaada mbatumiddeko. Big up my friend Mukisa whatever you are. Mukama akutukumire. Musumba ebisulo oli bwayogera ebisulo kiki kyosobola somuki bintu ki ebyobuziba ebyekwese mu bisulo. Ebisulo mu Luzungu tukiyita tutya muscle spasm. Ebisulo kyekintu obuli wano nga wakankana ekisulo kinsula wano kinsula ku mumwa nebasula muno mu biwatu mu kifuba mu ngalo nze nali mayi ku maaso mu bigere. Ebisulo ekintu ekibeera ne kikankanya esakanya part wano soke tukinyonyola omuntu akitegeera. Kyekintu nyambaako kyekintu ekireetera maso yokankana naye nga like eringa responding to something. Maso kyekinywa okankana kati tubiyita mu Luganda ebisulo. Yes. Kati ebyo byenzo okwogerako n'amakulu gaabyo birina meaning kuba ffe twali tumanyi nti it can happen. Yes. Era omwana wa Mukama talina kubibuusa maaso. Biranga ebirungi biranga n'ebibi ebimu. Abasinga tukoma musimaye ekyawansi maziga ekyawaggulu birungi sanyu era kasa kirabe ekyawaggulu asiba akuba gudde. Kati waliwo ebisula ku mumwa gwa wansi ku mumwa gwa waggulu. Kasa tukufunye kati ebisulo. Kati mwana wa Mukama kyenjagala okugamba sooka osomere okubikulirwa Revelation chapter 2 verse 24 kubikulirwa 2:24 kubikulirwa 2:24 lugamba bwe uti naye mwe mbagamba abasigalawo ab'omusuwatira abasigalawo bonna abatalina kuyigiriza kuno abatamanyi byabuziba bya Setaani nti ne bino Setaani nabyayogereramu nga bwe boogera sibateekako mmwe mugugu mulala kuba bo abantu kati we are in a generation soda nga abantu bino byenjogera tebabitwalya nyonyo. They don't give it time nga teba era wange bisuro what is it what does it mean? So, that's nothing. Era bamwe agenda kugamba no that one is useless. Naye ate abanabigobya ne babisabiramu they will see things happening. So ebisulo bina amakulu kati abantu kati ono yali ayogera Yokaana nga Yesu amwadde message ayogana abantu besuwatira nga musibateka kunyonyo mukubamu temwateekayo nnyo yo ku bintu by'obuziba bwaki kumanya kwali kutono naye waliwo group ye yali ayina nga eyo egoberera nnyo yeetegeeza buli kimu esaayo omwoyo eyiga emanya yeebuuza lwaki kino lwaki kiri. Kati ekisooka kati kankugambe ekisulo ekisula waggulu wansi w'eriiso wano wansi wano kyemanyi bye bisinga okuba common era kiba
kiba kikutijja bwe kiti ensonga linyenya zina era osikumalako nonna emirembe yes kati kiba kirina nakyo kyekiranga soda tekimala gajja omulabi waffe tekimala gajja ekyo kiranga ebintu bisatu kiranga pain obulumi kiranga amaziga kiranga okubonaabona bw'otakisabiramu ofuna embeera ng'ekuleetera ebyo ebintu bisatu kaso kiraba tosuulayo gwa naggamba tosuulayo gwa naggamba era oba olina okoola omusaayi n'ogamba omusaayi gwa Yesu nsazaamu kino ekisulo nkisazaamu n'omusaayi gwa Yesu kyonna kyekiranga kireme okulaba omukisa mu nsi y'omwoyo n'ey'omubiri sitaani afugira ddala mu busulo abalanga kankubule soda sitaani siri kumuwaana naye alina naye amaanyi obwakabaka bufumbekedde nga ffe tumanyi alina naye amaanyi naye ekyenjawulo Yesu amusinga amaanyi naye naye alina tekimuggyako nti alina kuba we yasuulibwa talina kyayagibwako kati kankubulire bino ebintu bibiri statement bbiri zirina mu byawandiikibwa so n'okuleeta proof Alooni bwe yali nga afa Katonda yamwambula ekyambalo kye Sitaani bwe yali asuulibwa bamusula na byonna tebalina kye bamugya balina n'okumwongera bamukuba yakoba na kimu kyakusatu kuba malayika olaba amaanyi galina so tomunyooma Sitaani asobola okufunya n'otuka ng'oyoga oluzungu naye nga totegereke waffe omusajja bamuyita Tofa munywa mwenge naye afa oluzungu yali head teacher ng'alina degree ogenze wala ono Charles Wasiya oluzungu lwafa mbu yali mugezi nnyo ku ssomero oyo omusajja yamufunye Sitaani yakugongobaza buuti mugezi nnyo Sitaani yakufunya kati ekyo bw'okiwulira n'oba ng'olina oba ekintu ky'ogoba nga nkolesoo kijja bwe kiti kiri eriggo okukisazaamu ekirala waggulu w'eriiso kati kivudde wano kati oyinza okuba tofunye kyawano ofunye kyawano netusanyuka ekyo tukiyita gundi kalengera aba alina kyalengera kati kino kiranga birungi birungi naye ate era bwe kijjanga tosanyuka busanyusi kisabiremu kubanga osobola kisoboka bisobola okulangibwa naye ne bitabaawo tugeze soda olaba Daniel yasaba na malayika ne Katonda n'amuwa ebipipa malayika bwe yali akka omulangira we Perusi n'amukwata abikwata n'engwedde byali bisibuddeyo naye tebyatuka ku destination wakati awo byali trapped mulimu abantu ng'obiina naye nga tolina kyolaba kubanga kankubule bineno biringa biroto ekiroto ekirungi kiwonge musaayi gwa Yesu okinyweze munsi y'omwoyo n'ey'omubiri ekibi kisaze munsi y'omwoyo n'ey'omubiri kiremu okulaba omukisa buli kimu tukisabira kati nekino ekiroto ekirungi sole kino ekisulo kino ekirungi nakyo kyennyini kiwonge musaayi gwa Yesu kabirye Mukama amaaso be gatalabanga kamatu be gatawulirangako ebyo kambikwateko okuba ku mwoyo wa lukwata akwata onfunyaawo waliwo ekisula ku nnyindo wano waggulu ku nnyindo ekyo kimontalinga kiba kikusika okuzaayo kiba kirikula nga kisika okuzaayo ku mbala gye walimu embala enkadde abantu n'ennyindo n'ekankana abantu akankana ennyindo nga natandise kuyomba abatunjana abakankana emyoyo gifugiramu awo giba gikuza ku nnono gyewafubutuka yes my goodness kati olina kukisazaamu mulimu abantu nga kankana nnyo nnyo ennyindo kati ekirala waliwo ekiri right hand eno si right hand kikusula wano kino wano oba odinga kyokuba omwoyo gwaita the spirit of salanya gwe mwoyo guleeta stagnancy stagnant kubanga kubeera awo toyina kiddako oli awo like stagnant water stagnancy mulimu abantu nga ali awo netamanyi era yakaba kimusumba nze simanyi kyakola ndi awo
stagnancy kuba bw'okibuliranga wano kowola omusayi lumbagano kowola omusayi gwayiko kuva mu ngalo za Yesu kikusiba kiranga kusibwa mu kifo kimu mulimu abantu nga kimusula muno mu ngalo muno kati ekyo you attack the spirit of Salanya Salanya gwolumba kubirawo kukube kubanga oboziza kibaita stagnancy kowola omusayi gwa Yesu pulira kati waliwo ate ekiri wano mu mukono guno ekyeno kiraga kira n'ekyeno kirala kino Salanya kati kineeno lukwata oba waneeno lukwata kazowulira nga omugoda guli kukina mu kibatu muno awo oba okuba lukwata kati awo bw'oba okuba lukwata diringa ne ku marine spirits egifugira mu mazzi mulimu abantu bano benyini bobula ababirina soda tebalina mirimu giteredde tebalina sente bebakola kankana engalo ebisulo bikusulaasulamu yamba ina busema engalo wezinsibwa nakwata ku sente bwate omwoyo gwa bwavu era buli ondaba wano ngondaba ng'osiibwa engalo mwoyo gwa bwavu kola omusayi gwayiko okuva mu ngalo za Yesu nina abakadde benasanga ani oyo ani agenda okupaka sente engalo zino okunsiiwa soda abamu na malogo nga yakwata mu ddagala nakula manyi era kasaka ulyanga hani oyo aleeta nenga zijja sikigendererangako so sina evidence sikigendereranga boba natubuulira bezisiiwa kati so kati waliwo kati ekyo waliwo ate waneeno mu kifuba wano kino bw'oba okikuba okubanga namuzinda gwodiringa naye kubanga tuwano kinene kisulu bitandika okusula wano biba biranga gundi spirit of disunity obutakwatagana wandyawukana n'omwami wo wanifuna obuta n'omwagalwawo ne bossi wo kiba kiranga disunity namuzinda yali emabega w'obutakwatagana wofuna battulirawo kati era kati zino bw'oba odiringa okubanga nnyo ku daimoni ezo ezikiraiminga nti zezakukuza soda buli ali wano buli andaba ne bwaba mu nsi ki waliwo daimoni ezikiraiminga nti fe abaamukuza oyo waffe era aba daimoni olusokusaba mwabasokoteranga taaba mwawangayo ku kyoto kyewammwe mwawangayo emmere mwatwalangayo amazzi mwatwalangayo omwenge amalwa kati ngezo daimoni ziba zirowooza nti bebakukuza era bw'osoma wano sooka osomere wano mbadde sigenda kyebaa naye kino kinzijidde lubereberye 49 baserabidde 49 25 lubereberye 49 25 ye Katonda wa kitaawo anaakubeeranga ye muyinza w'ebintu byonna anaakuwanga omukisa omukisa oguva mu ggulu waggulu n'omukisa oguva mu nnyanja egalamira wansi n'omukisa oguva mu mabeere n'oguva mu lubuto n'omukisa oguva mu lubuto soda ani ku bantu wano abali wano nga yalokoka nga Katonda we Katonda wa kitaawo okuva bwe yazaalibwa nga Katonda gw'osinza gwasinza kati nga bw'omutegeera nga ne bazadde bo bwe bamutegeera batono nange nyinza okuba sigwendi nga taata ali walala nga ne nange ndi walala yokosi mama yafaali bibye nnyo simusamize simulokole simusiraamu ye ali awo baba gwawa kati ffe tasaba twakula soda naye nga tukuziddwa lubaale twakula ne gundi muno irizi kati waliwo emyegikiraiminga nti abo bange. Do you believe that it's possible to cure from diseases like fibroids, hernia, prostate enlargement without surgeries? Yes, it's only possible with God Heals Herbal Medicine. We also have medications against ulcers, prolonged constipation, hemorrhoids, syphilis, gonorrhea, back and joint pain, low sperm count, high blood pressure, sinuses, UTI, asthma, allergies, sickle cells, low immunity, liver infection, kidney infections, etc. We are located at the entrance of New Tax Park, Hijab City Arcade, shop number GF34. We also offer banking agent services. For more information, call +256 70
60649223. God Heals Herbal Medicine. Bibyo ganti era baida wabazisibaga mboji mujja majja kufa. Kati waliwo spirits ezikireme kama oyo mwana waffe fa bamukuza. Onfuna fa bamukuza. Kati bwofuna nga bino bisulo okubanga nnyo ejjembe lya Namuzinda. There's a disunit. Ejjembe lya Namuzinda there's a disunit ne n'olumbaganako ne diamonds eziclaiming ati zezakukuza. Ezigandi zikwina ko bwannannyini. Ownership. Okubaka abalina copyright sizo. Kati waliwo ate abalala nga bibasula ku mabeere abakyala. Sibukabo. Ebwenzi. Era olumbagana kokko. Kaso uli ati gakusiba todda okwezo ntosa zontosa. It makes you to it makes you to experience first sex. Bayinza nokulepinga. Nkwata abanegeza amane kumbuli n'ekisula ekikusula naye wakigayalirira dda. Oli mu kyuma ky'omuwalabu naye buli bw'oyitawo boss ayagala kuyola. Ayagala kusena. N'alina amakulu ayagala kuva. Ne abalalu. Myoyo gino. Naye ate guno kino biba tebireeteddwa Nabuzaana. Kati ekirala mulimu ate nga bibasula ku nsingo. Mu nsingo. Nga ekisulo we kikusula. Kati wano kitegeeza kuba nnyo egy'emizimu gye mwavunamiranga nga mugiweereza. Gye wasokoteranga ttaba n'ovunnama n'okola ki. Era kankubulire soda njagala omuntu omwasabe ojja kulaba oba tebivuddeewo. Bivaawo. Nekigenda ddala nekitanda. Ng'obadde oyina ekisulo. N'okizuula nti kino kireeta kino. N'okuba ekyo ekiri ekirema. Yes. Kivaawo. Ate n'otolaba effect zaakyo. Kati ekirala waliwo ebasula ku mugongo. Gobeera ole muzungu ogwenyenye. Kati ate awo bw'oba olwana okuba nnyo diamonds za prosperity, good principalities. Amasaza. Kaso kiwulira ku mugongo manya. Bakuliko. Battula. Kuba amasaza. Ate era awo olumbaganangako ku jjembe lya Lubowa neki? Lubowa n'egundi n'egundi Nalubwama. Nalubwama n'ejjembe. Lubowa ne Nalubowa, sorry. Lubowa ne Nalubowa. Manya gafa amayembe. Kati wanene waliwo amanya nga goyina gasabira nnyo. Lubowa Mukasa. Ndawula. Kyogere kungulimo. Yogere mu capitulator. Ngoyina gasabira nnyo kati awo olumbagana ku jjembe lya gundi Lubowa ne gundi. Ni Nalubowa. Kati awo bw'oba ng'odinga ne kino eky'omugongo. Era bw'obisabira n'okola omusaayi gwa Yesu n'obirumba n'obitema n'obizikiza n'obikola ki. Toddamu kisulo. Nedda sebo. Kati bino ebintu bino bw'obitunuulira ebisulo biri sensitive nnyo nti oyinza okukitwala nga kiri nga kilightly ekiweevu kitalina nnyo makulu naye tewali kintu kijja nga tekirina nsonga. Nfuna kati waliwo ebibasula mu kiwato olikyo kimudigidira muno bwekiti. Kati awo okubanga nnyo gundi Nabuzaana. Ate era bino bireeta obwenzi. Biranga bwenzi. Mu kiwato omusima basiba n'ebintu omusima butiiti. N'abakazi abeesala eddagala. Mu biwato. Erimu eddagala ly'abenzi basala ku mabere na mu biwato. Tewulira Mukama Katonda. Ng'oli ate ayagala kubanga era osobola okuliyonka ebbeere soda. Notaddamu kutegeera. Ati bulaga. Ozi ddaani. Kati ye gwali mukola naawe. Tugereze ku ddaani. Alaka yalabika ebyo. Notaddamu kutegeera. Nawunga. Nawunga completely. Ate abasajja baba tebabateeka kalifo mu mabeere. Nedda kadabayo. Walaba ono omusajja gwe baawambira awo. Ebu video bwalinga nnyo ku TikTok nga butrendinga nnyo. Naye akugamba ekyamujjako bbeeri
nti omukazi yagala n'alipika bw'ati bagapika bati yagala n'alipika bw'ati kati bwe yalipika bw'ati n'ateekayo nga kantu kali nga ka Soviet kakagunde nga mulimu caliform nenga kantu kali nenga tayiika kati nga akakwate mu kaleega kano bwe yaleta bw'ati olumwa ayonke caliform n'amuwa ng'agenda okwezo ontosa ekyamuyamba yali anywedde walagi California wala jitaba nedda sewa oganga takuba bulungi abera mwaka togenda we etogenda we na direct tarete munywa wala ji tebanya wala ji umema nagati bagezesezaawo abenzi bwowulira kino bineno bino biranga bwenzi kino kiranga bwenzi era okubanya omwoyo gwa nabusaana ageza kuleta obwenzi aleta bwenzi mu bantu bonna kati ebirala mu bigere bera ngolya mu ntobo mu bigere abamu naye wana ndabika ninagendaga okubanganya omwoyo w'okuzunga zikunimba mwoyo wa kuzunga spirit of vagabond kazouli ebigere bikusula vabu ebyo mbuse wali olugendo olwengedde kubanga era soda bulaba waliwo abantu nga bimusula naye nga azunga mu bufumbo azunga ku mirimu naye takimanya alowooza abantu nga bisulo biranga olune bangi batulaba bali bweru naye nga tewagenda kukola oli mu kuzunga naye nga tonneezuula okyali mu kwenjeera kasa kikusula kubirawo era kyekiringa olaba ne wano okusiibwa engalo zino n'ebigere bino era nawe okubanganya okubangako ku mwoyo wa vagabond ebyobadoga twagamba nga ssente wa bakadde era omulala omwana wange waliwo no bampani oleeta akasente etewali kati ate kati ekirala oluusi waliwo bwosiiwa ebigere bino kanakoleka nako nkatangaaza omwana wa mukama akamanyi hitching in our feet ne mu palms waliwo bwekiraga blood shed gye mwakola mu family omusaayi kuba waliwo family wanandaba akimanyi nga bayiwa omusaayi family amwe yali eyiye ku musaayi family amwe yali eyiye ku musaayi kati bw'olumba wali bw'olumba nagundi bw'olumba spirit of vagabond enolaba nga tekikola omwoyo w'okuzunga kubako wenenye ku lw'omusaayi gwe mwayiwa ne bwoba togumanyi gwe kasoowulira kubanga kisoda kankubulire bajjajjaffe abamu bakolanga ebintu gwe bitiisa bakola ebintu ebitiisa obugagga balina batta bakola ki ebwekityo kati so waliwo ate ku mimwa n'owulira ng'emimwa ku mimwa awo kubanganya omwoyo wa kibwebwenyi kibwebwenyi waliwo abantu musumba obwedde oli awo kyogamba okulya ennyo ennyo ekibwebwenyi si tekiri nnomo tekiri nnomo nali manyi just appetite ne bayibuli yennyini etugamba nti osanga akasoko mu miro gwo ngeri 23 okulya ennyo it is kisobola okuba nga kiri controlled by spiritual world very well nga gwe okulyako tekuli nnomo olina ekikuliramu kibwebwenyi mwoyo okimanyi soda oli n'omuntu wano nga tasiiba nga bwayagala okusiba enjoka zeggunda zetokota asibuluka saawa 4 waliwo yagamba nze kasaziwera saa 8 walusanga zino bakumwoyo wa kibwebwenyi mukama katonda wa kibwebwenyi nali manyi oli abeera n'appetite ekyo nno kisulo kisangibwa ku mimwa era kireeta n'omululu ekiriza bwe mba ndya ennyo nga nsiiribwa emimwa nsobola okikuba kibwebwenyi endya n'ensala kibwebwenyi obadde okimanyi ekyo mukwano gwange alaba atakimanyi so omulabi waffe bonooba olina byobuuza teeka mu comment section naye nze nkomyawo mukama abajagalira weewaawo kyokiva nakugambye nti nga tutandika gwebeerawo kuba kyemmanyi ebintu bingi bye tubadde tulaba mu normal life nga tetubiteekako nnyo kufumiitiriza kugenze wala naye nga bibaawo birina kyebitegeeza so kyemmanyi olina kyoyizeemu ate tokeesigaliza kolanga mwannyinaffe oli musumba gwatumiddeko nga tutandika abusheyalinga naawe sheyalinga mukisa mukikolawo koppa kalinki awo n'okawa n'abalala for now mukama katonda omulungi abatukuumire bye bye Export TV
to the world.